Nsobola kutwala nga batikira muwala wange. Amatikiranga kuba bulijjo. Mbale University nze njikubira mwana wange manyi bagenda mutikira. Mwana ki? Muwala wange. Bino ebya baby. Kwana mwezi ogerageranyaamu tonnatuuka myaka gigamba nti ozaala mwana mukulu. Mukwano mwana wange bagenda mutikira. Naye njagala kukola buli kimu. N'amatali wasazeewo gateeke. Njagala kutwa. Nja kuba. Nga tukubana ebifaananyi bajjajja benna bayise kojja wali eri bulanda mugaye eri nnyonyonyo okoma omwana agenda mutikira. Kwegamba obunkenke we tuliko buyitirivu. Anti be bonna mbakubidde bagaye bannaye graduation. Mulinda amala ekyomusanvu. Kyonna kyamalako kye tucelebratinga. Ezizo totuwa. Kati gwe leka twonoone zino ezaffe. Otegedde? Omwana bagenda mutikira ekyo kitegedde? Omwana bagenda mutikira. Owa baby. Ava mu top ayingira P1. Ayingira P1. Oyagala nange nzije enkube. Njagala ojje okuba ettaali njagala stabbu wajja ayimbe kali. Oli wa mukisa okuva mu family ejjudde omukisa. Waliwo yakugamba togolina omukisa. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamema erinnya lyange neddira mutima omuyanja ate ng'era ndi maama ate nga era I'm a woman activist. So n'olw'ensonga eyo nga tetunnatandika kugenda wala njagala nnyo okusaasirako maama mu vidiyo bwedda gye muntaagingamu eya maama alina omwana gwe babadde barapinga gwe babadde bakozesa. Nsaba nkiddemu ngenda kwogera kantu katono nnyo. Rape is rape. In which form? Kwani bakikoze, kwani bakikoleddewa? Rape is rape. Tulina ebika bya rape biyitirivu nnyo. Rape omuntu asobola okurapinga nga takwebaseeko. Lwakuba nti wano e Uganda ebintu ebimu tetubimanyi, tetukola research. So abantu singa batandika kuloopa rape singa abasajja bagweredde mu makomera. So you should make research. Naye nga bw'ogenda bwe bakwata oba ne bakwatira omwana oba omuntu we yenna genda ku poliisi osabe form 3 bagikuwa ogende ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi bakukebere osobole okuba nga tiweeyongerayo mu kkooti. Oba otuukira ebitongole by'abakyala byonna ebiri okumpi bibeere nga tebikuyamba. So maama tulumu awamu naawe era nebaza nnyo abafida. Olwaleero njogeddeko n'abafida ne babeera ng'ate omusango nabo balaga nti baguyingiddemu. So bambi nsaba okusaasirako maama na muntu yenna ayita mu mbeera y'emu bw'etyo. Era bwe ntyo ne nkubiriza bamaama okubeera nnyo ab'obuvunaanyizibwa eri abaana abatali baana bawala bokka n'abaana ab'obulenzi. Bonna tubafeeko tuleme kwesuulirayo gwa naggamba yadde okubeera nga tulinamu obugayaavu bwonna ku baana baffe. Tukuze abaana nga bwe baatukuza, however much embeera teringa nga bwe yali nga batukuza, naye tugezeeko ng'abazadde. So njagala okuyisawo ba sponsors bange okuli aba Bubbles Beauty abasangibwa ku New Pioneer Mall Level 4 Room 106 bakola ku nsusu eziri nakyo tebeerusa. Ngo wenna ayagala ka hair growth oil bakoze enviiri eziri nakyo nezo zibateekamu omuliro. Naawe amusajja omwami ali eyo ng'onoonya ebirevu nga tobirina bakuwako ka hair growth oil n'obeera ng'oteekamu ku kirevu. Simanyi Haruna olina ekirevu kigenda kijja kyojja kyongeramu ka hair growth ka Bubbles. Ate era balina sabbuuni ow'abaana yoyo goat's milk soap yoyo goat's milk bamukola mu mata ga mbuzi. Tulinawo ne ovacado balinawo chako sabuni ow'ekika ekyenjawulo kisinziira ku skin yo. Kosa aba Alika Rentals bo bapangisa mmotoka n'obeera nga togenda okola mu balina emikolo nina wendaga ng'oli mu America Boston Massachusetts beera ng'ate ogenda mu ba Alika Rentals egy'emmotoka balina emmotoka zonna eza luxury okuli Benz okuli Audi okuli zi Jeep beera ng'ogendayo obeere ng'obulamu bumpi bw'oba olinamu akasente weeyagale. Tomanyi diro ogenda kugula yiyo so beera ng'ogenda ng'ate ofuna emmotoka eyo. Mimiz glamour bakugamba nti omukyala detoxify kossa n'omwami massaging omubiri ogwo body scrubs weziri amajaani aga detoxifying nago weegali ne detoxifying olunaku nga lwakutaano osobole okuba ng'osiibewako olw'omukaaga olubuto obeere ng'ofulumya ku bikyafu ebyo. Shari ennungi weeziri ku Mimiz glamour kossa
engoye eziri official ensawo eza luxury ne Audi yenna owa buli kika mu toilet mu sitting room yo mu maduuka gammwe nkugambe kindekeki so perfumes ez'abakyala weziri okunywa obulungi teeka kosa n'ez'abaami ate aba Manda Manda Express Cargo bo bakutikkira ebintu okubijja Turkey ne babireeta mu Uganda wano basobola obikuguliza kosa okutambuza Turkey yonna ng'onoonya ebintu byo ebyokugula toweekuba njawulo Turkey tojja kugisobola kugitambulamu nga tolina bantu bakugu kosa abantu abalina customer care kosa abantu abeesigwa beba Manda Manda Express Cargo basangibwa mu Cargo Village e Turkey 2B09 ye room yaabwe beera ng'ogendawo ate nabo obabuzeeko scroll kweri okwo etambula mpola mpola osobola okubeera ng'ate ojjako ennamba zaabwe n'obakubirako nina omwana ow'obuwala mwana muto nnyo bambi ali awo kamaama kankwasa ekisa naye kakola portraits ez'omu nnyumba ezitagaanibwa n'omusiraamu osobola oziteekamu mujjukira ebyo ebifaananyi bazadde baffe baagulanga e Nairobi obijjukira bye baasiiganga ne babireetera mu frames kati ebibye yabikyusaamu akwa frame nga nnungi ate yabyesiigira asiiga emiti egyo bwe gityo asiiga nature nga birungi nnyo era agenda kumpaako sample mbeerenga nayo wano ate tubeerenga nkulaga ekintu kyengezaako okugamba bamuyita Nisha Portraits akalango ke mwekali muno mu videos ze tukola bambi kamaama mukawagire bambi jjako ennamba yake y'essimu beera ng'ate okakubirako okawagire bambi kasobola okubeezaawo obulamu bwako obulamu tebusi bwangu nnyo gye kali so I want you to support her bambi ali mu America ali e Canada ng'olina wano ennyumba yo oyagala teekamu portraits ennungi beera ng'owagira Nisha Portraits ndi ne Haruna Matali Kampala Matali Group Khalifah Haruna Abdul East Africa yes lwaki weyita East Africa East Africa nze nkulembera abayimbi b'obusiraamu mu East Africa bona seriously abayimbi b'obusiraamu sabayimbi bonna wabula abayimbi b'obusiraamu naddala abali ku nkola y'okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abakubi b'ettaali mu East Africa nze bakalifa lwanga bonna gwe bakulembera bonna bakwesiga abali mu mukago ogwo mukago oli n'agamba nti nze sijja Siguliimu. kwegattira mu East Africa oyo mba simutwala n'abali Tanzania nyinawo ofiisi e Goma nyinawo ofiisi e Mwanza nyinawo ofiisi e Goma DRC nyinawo ofiisi e Kawempe Uganda zonna zikwatagana ku kuyimba kwa busi ne Nairobi situna say ofiisi naye nga tulinayo abayimbi ku East Africa yes kituufu naye ofiisi zikyali 3 that is it ogambye wawalala nyina e Uganda e Kawempe waliwo ofiisi yaffe etwala abayimbi b'obusiraamu tulina e DRC Goma Congo naye Goma ogenda ye Congo ngenda mukwano totyayo nti eki okuba ettaali bwoti omwana nakkubiramu ekkopa omunubbi atya ndi musajja munubbi oli munubbi yes Kabarason tamam kati mwayiga kwesi Kabarason kwesi tamam kati oba ogambye ki nti oli otya gyendi nomanyi nasoma n'abanubbi olulimi ne lunnemukwata olaye kati oba wangaalamu so ozaalibwa Bombo nzaalibwa Bombo ewaali maruhum Khalifah Abdul Mustafa eyali Khalifah wa Uganda yali akulembera abamataali mu Uganda maama ate kati taata bwe wajja wamuweesa kitiibwa gwe n'okulembera East Africa oyo nno yali jjajjange yali jjajja taata teyalikuba taata yalikuba naye teyalikubira nnyo kaseera kangi okusinga yaliweereza nnyo obuwalimu naye nga temuli nnyo ttaali naye nga ate womukwasanga omuzindaalo yasobolanga okuyimba kaswida yali Imaamu Haruna Abdul nga awangalira Kigumba n'afa ne tumuzza kuno ku Bombo ne tumuziika kati taata okutwalizaamu tugambe nti naye yali muyimbi maama yali muyimbi maama ayimba maama mukubi wa ttaali taata yali mukubi wa ttaali jjajja yali mukubi wa ttaali kati nze gutaali abaaye nze gutaali yegwe gutaali yes omanyi okubeera nti wazaalibwa mu mataali oyonsa amataali bakuvumye banno nti tojja kusoma olw'ensonga ogenda mu mataali kati ofuukira ddala gutaali ate nensoma n'omukyala wo kati munaye ttaali omukyala wange si ttaali naye abaana be muzaddemu bitaali ekitegeera gwe awaka sowe wakuliranga ttaali nga tulyokya tulina okugenda ku mikolo tojja kunyumya simanyi enkya kusoma nga tulina buruda ku lwokuna tulina okugenda tukole ki
tumulisanda bule Mungu ono wa buyinza baba Zubedah nga osinga oba oli awo n'abasomye buli kanaku olw'okunanga olwo nga abantu bava emakka bibira baddanga ebiseera by'edda wiiki nnamba nga mugenda ne mukuba amataali entebe mukoze mutya babapangisa no kuva Kigumba mujje mukube taali entebe ne mumala wiiki nnamba mu Kampala muleeso no mututoli muleeso no mututoli mubajjawa ku ntebe nga bava kuhijja nga bava kuhijja ne mumuleeta ne mumussa ewuwe ate muba mukyaliwo nga babuukinze omulala wiiki nnamba nga muli mataali abaana ku ssomero ne babavuma nti mwe temujja kusoma kati ababavuma nga baliwa mubakubirako nze ndi serebu sheekhe haji atimanya sorry kyonna kyompise ngenze nempita sheekha nti oli ali wali eri ku gundi ku kamera seeka mulamba naye ze tofaayo abasinga bampita bro bonna mikwano gyange ndi bro so kati ettaali nga kati ababagamba nga obutasoma ng'abasomero tebabagoba ne bagana naye bannange essomero mulijjamu bwe mwagadde abasomesa basobola otegeera weakness yaffe ne bamanya nti akati bano abaana omulimu guli mulimu ate bajjayo akasente ne kabaweerera naye tusigala nga tugenda mu maaso although alinga tebakyagala naye nga ffe kye tulina tebalina kyakukola ate nabo akafiizi baagala mukasasule baba Zubedah nasoma nimmalako okusoma kwange we nakoma ne nnyingirira system bajjajjaffe balina we baali bakoma nga balikodinga audio yekka nenzija mu system jjajja we yamala okufa nemndabika nga ndikodinga ennyimba zange nga nze ne video nenzirekodinga netandika ozitambuza ku ma TVs sawa zakati omwana akubira essimu Haruna yeggwe Haruna oli nakusaba n'essente naye nga otolaba ye yakubanga okitegeera kati waliyo baganda babalala nga nabo bakuba ettaali Khalifah gwenzirirako ddala ye Khalifah animal mukubi wa ttaali super wano mu Uganda omukyalo we bwakwata omuzindaalo kwerwaki hijab nation ejja yabakuba inshallah nja mukuwa mutu wemuko jamule akubiremu nk'abakyala kuba kuno tatu batwala indo ijabu terekeka nange omusajja era nja kuyimba ku olwo tonzijja nnyo ku lupapula ojja kuyimba nja muteekawo njagala abakubbemu omanyi ku luno mbatadde indo tubatadde wansi ne tubateeramu mmwe wakati stage twagala muli saidi eno balabe neno balabe stage tubibateera wakati nja muleeta mukyala Khalifah mulamba wamaanyi nnyo mu ggwanga gakuba nti teyeerabisa nnyo naye nga gyali ku supreme bamumanyi ekibuli bamumanyi alisandabula kati naye alikubamu bw'ati ye okusinga ayimba awo ng'atudde ayimba afukamidde awo olw'ensonga nti ekyobusiraamu kino engeri gye tukitambuzaamu kyetaaga nnyo muntu kweta biki naddala omuwala ali mmwe mulisandabula ffe tulisandabula eri ng'ayimba bannange ettaali lyandinyumye nnyo nga ligenda mu maaso ng'omuntu tabbye ekyapati naye ekyokuba ng'omuntu abbye ekyapati yange nga nkola gwe Sanchez chapati nagibawadde nabagaye bwe nzija okukola ku mugenyi mu bbe chapati oyo juice namuterese kuva gye chapati yange yasuzeewo balya chapati yange kasita yasuze Haruna no twawukanye juice nze naawe tetusobola kwawukana tetusobola kwawukana ekyo gyala kikutegeeze olw'ensonga ensonga etasobola twawukanya bwe bagamba twambalira batwambalira bameka bw'ababiri naye mukuzaayo omuliro awo nkuleka n'obeŋŋanga nenziza bw'omu nakulaba ondeeka omuliro nguzza bw'omu bw'omala okukola emisango n'odduka Zubedah abasajja bankuba abasajja bakuba tujjewaawo mbulire byotalyerabira mu mulimu guno naye kaakati taata bataddiggwe ne bagamba nti kati okusoma kati wakoma mu kilasi ki nze namaliza sinjafo wagimalaye wawaliriza omuntu atandise okukwata ku ssente aba muzibu nawaliriza nemaliriza eyokuna neŋŋenda nefuna ka certificate mu Save Uganda Samaritan Emergency Volunteers Organization first aid by the way gundi company yatutendekeranga kikunyu side zeruwero munda mugaba first aid bagaba nze omuntu agudde ku accident yakutandema kujjanjaba paka watukira mu ddwaliro nemuleetera abasawo ffe twali ba first respondent oba wali ogenda gundi mumaje kuyambako okusinga twali tutendekeddwa mu ekyo era n'oba ofunyeewo bano bafunyeewo obuzibu ne babayita biki
bakikuyamba okulabika nti otaasa abo abagudde ku bubenje obatuusa ku ddwaliro n'obahandlinge ova eri abasawo. Kati wabikola tewabyongerayo? Ate kye nasomerera already si kyenkola, kati ettaali lyanyingira, ettaali ndiryamu Monday, Tuesday, Friday, Saturday and Sunday. Kati obivaamu ddino gakanzireyo mu ttaali lya jjajjange. Atyo kati olumaliriza okusoma already awo jjajja ate we yafiira. Nali nakafuna certificate jjajja omwaka ogwo n'afa, ate ekibiina kye nga weekiri ky'amaanyi. Olwo ne mba nga ate sisobola yingira kibiina kya jjajja nga nnina okussaawo ekyange. Ekya jjajja gye kiri waliwo abakiddukanya ebbombo. Balala. Nurul Islam, yes, Mutali Group. Kati nze ne nteekawo ekyange kubanga nze vibe gye nali nnyina nga tesobola yimbira mu kya jjajja. Kuba ekya jjajja kiri ennyimba ze nawakubadde nzimanyi, kaswida ze nzimanyi ez'omu bitabo biki, naye ettaali lyakyo nga lya mpolampola. Ate nze ndimu oluvubuka, ettaali lyange nga lyetaaga n'olireeta nga lya digito. Muterevu nnyo. Okimanyi ettaali lye ekiyombya abantu lirimu gondi. Ettaali lyo lirimu amapiyano. Gatya bantu kunkonjera gano baana be babikola. Ogenda ku mukolo kakati nawe Zubedah. Sokolengere. Ettaali waliteekamu amapiyano. Sokolengere. Okwate kuba n'ogenda ku mukolo. Naye ng'abaana bawulidde ekiyimba ekyafulumye bakirabye ku bye muyita mapiyano. Nga yakirabye n'akigezesa. Kati gw'ogenda okugunda ettaali ti amina ya rabbi amina. Ti. N'atandika ye kwesunira amapiyano. Naye ng'oluusi si gw'obo bakoze eki? Si gw'obo bagambye. Abaana bambala obupale ne babusika bati. Ne basooka basindogoma ettaali nno. Ogamba abaana bange ne bambala suspend aba baana. Kibakakatako. Omulembe gukyuse naawe. Abamatali si bali abedda be mumanyi nti simanyi ajja kugira mu bigoye ebidduka labiki. Haruna nyina first class y'ettaali. Nyina first class. Abaana obateekako suspender. Yes. Omwana n'asandikira ettaali. Azikire nga tejja kwesittaza mukolo gwo. Okitegeera. Omukolo abantu bapanga emikolo gya bukadde na bukadde. Akuwadde miliyoni 3-2 jangu performing ng'ojjogira mu bigoye ebitategeerekeka. Natereeza waawo. Nga bw'onaatula mu nnyonyi kati gwe Zubedah oyinza okuba totula mu first class. Ffe abatambuddeko tutula mu first class. Okitegeera. Tutula mu first class. Kati toyongerayo interview eno. Oba n'ofuna omuntu atula mu first class n'akukolako. Togenda. N'omubuulira Mataali Group Kampala Mataali Group bweri ey'amaanyi. Entondo tezeetaagisa. Etambulira na mu first class. Entondo tezeetaagisa. Nange simanyi wakimugufudde mugano. Tezeetaagisa. Kati wezamu tambulireko mu business kale ne bwe kiba business class. Kubanga mmanyiddemu Haruna. Zubedah kumanyiira. Sokolengere. Ndowooza weemanzaamu kati otambula onsasulireko. Kale ndeese example kangikyuse njize kunze. Nti gwe oyinza okuba otambula. Ne bw'okyogera abantu bakirabye. Ate nze producer Mpala natayinza kijjamu. Entondo zaaki. Nti bw'oba otambulidde mu first class ebaayo bano abajjumula. Emabega. Sente zikyukamu. Kati Haruna nze abajja okungula ku mukolo. Ebaayo ffe basasudde tiketi ya bukadde 3. Tuli mabega ekyo. Kati Haruna abantu abajja okungula nze oli ajja ayimiridde amanya ayagala first class. Kale tukize ku za iPhone. Baba esimu ye Rwanda. Samsung. Kati eri ajja ku iPhone. Oli ekimukwasa miliyoni 3 agula iPhone. So kuba nti Samsung ey'ekinaana gye eri. Eri eyiyo. Nsi ya kinaana. Ya mmeka. Eri mu bukadde 4. Samsung. Njajji noonyerezaako. Kakati. Ate we najikata eri mu 4 we najigulira ali mu 7. Samsung za bbeeyi okutuuka awo. Ati abakwata iPhone mwerowoozesa. Nti zeeze bbeeyi. Mbadde nkimanyi. Mwe mukubira ekifaananyi mu kasana awatali kasana temukuba. Omulowooza tusirise busirisi. Ebyammwe tetubimanyi. Kugenda. Ngenda Haruna. Interview ewedde. Tugende ate kati. Nekino nettaalire nakutumye tewali leesi. Tewali nnyo buli omu kyeyeguya ku munne. Nagambye leeta ettaali tukubiremu abantu ettaali. Ozze owuuba nsawo yo. N'omuwa gusobola oddikuba. Nze omuwa gwange gukuba amataali gonna. Nti Mudundu, Malawaasi, Mutanganya, Muchapu. Bika bya ttaali? Tetugaleeta buleesi nti kujja gateeka awo. Muchapu? Muchapu lye line lireekaana ennyo. Awo wootabukira awo abantu ne bayimuka awo. Mba njagala Muchapu ewulikika abali eri beekange batunule eno. Okimanyi okuba ettaali omuntu n'agaana osigala wansi. Ettaali lyange lya njawulo. Ettaali lya kivubuka. Ettaali lisitula n'omukadde w'abaatudde. Ettaali lyange nawe bw'olifuna owulira ddala vibe nti yeeyo Haruna yasaanidde okuba ku mukolo guno. Nawankubadde nti ebibiina by'amataali gye biri biki? Bingi by'otwala.
okitegeera waliwo byokulembera waliwo byotatwala waliwo byesitwala olw'ensonga nti si buli omuntu omukaga agubeeramu waliwo abatakkiriza okitegeera naye ettaali tulina mudundu lyerine eddene tulina mudundu erine eggaze ennyo eryo mwana lyatuulamu n'akuwa beesi eyo mudundu waliwo eriddirira likuwa beesi entonotono mudundu entono eriyo mutaŋŋaanya okitegeera maama eriyo malawaasi okitegeeza watali muliro temukola enkuba lweritonnya ku mukolo toli kigwako kasitoma oli mugamba ki ebipapula bijjirayo mu mmoroka mufune mubikoleza weekya amaka g'abaani ng'oli mu bintu byekisusu era wangi nnyo kati twagenda ku gundi ku Afrikana Afrikana yokyezaawa wano tebookyezaawo bipapula ne mugamba tebookyezaawo nti nempita eno nengenda nendaba asikali nemugaba asikali twokezeewo omulimu gufa asikali nangamba fanyia hapa haraka haraka lakini toa haraka haraka zimisha moto ile netuteekako netugenda tukuba omukolo yo oli abaakuguza ayagala ettaali livuge ate lisindogome nanti awo Haruna kooli mu luvubuka yiiye ettaali eppya nalabyeko wano abaana yabadde ensi kinga ettaali liringa bali amasannyalaze tugezaako kiyiiya waliraba naawe ettaali tali lyakwokya kati ettaali lyakwokya lyerina abawarabu lye bakola ki lye bakola kati ate wano ewaffe terikola batya we litakolera wano ewaffe eryo ettaali we litakolera teririna beesi y'amaanyi si lyettaali ly'okuba ennyo omuntu awulira ali eri wano Uganda tulina ettaali nga lyaffe ddyo lwaki abawarabu bakozesa eri bakozesa lyo olw'ensonga ate bo tebaagala nnyo bireekaana ffe twamanyira bireekaana era olya n'ennyimba zaabwe ziba nsendeekerevu kati ate ffe wano omuntu bw'otayimba la ilaha illallah muhammadu rasul olina okuyimba ennyo n'oggumiza ekyokubiri tulina ettaali bo bakadde babiri ba sawunti lino soga lino ganda lino zanzibar birimu nkutidde ettaali lye zanzibar lyeririwa waliwo ettaali lye tuyimba swalatu wassalamu khamisihil kitami ala nada allah yallah thumma eryo Zanzibar naye nalyo mpulira liri wansi eri ababa balyagala anti mpulira nalyo liringa lyabawarabu swalli ya rabbil alamin ismuhu kati olwo oluyimba tulukuba mu ttaali eri egganda ate tusobola noddukuba mu ttaali essoga swalli ya rabbil alamin ismuhu yasin kati olwo oluyimba bw'olukuba mu ttaali egganda abazeyi lwe baagala ennyo kati ate bw'oluzza mu ssoga ate abavubuka balwagala nnyo nawe oli eryo ssoga yes eryo ssoga kati lyega waliyo n'eswayiri wali mataali mangi ettaali twalisangawo naye ettaali nga balikuba ettaali okakasa likkirizibwa okusoma kwawukana nze okusoma kwe nasomako n'okuva ku bajjajja ng'ettaali ttuufu okitegeera genda mu hadisi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi ezimu zikugamba okwawula embaga y'omusiraamu kwetali mukoona ettaali baani abalina okukuba ettaali awo wenyininyini nawo wababuzaabuza abantu bano kambasomese leero bagenda baga nti omukyala basomese ng'okakasa nti singa bakuddamu onaaba toyokyezza Zubedah nkyatya entalo naggambye banvumye ku nsi ya Mukama kuno olw'ettaali lino naye oli tebakulimba nti ajja kujjawo ettaali attayo mu kiyama ate nze nkyalikuba mpaka kufa kwange kati gwe lyogere ku bwogezi genda ng'oli bw'anayogera ku hijabu ojja gyogera kugenda nze nja sigala ngikola kuba mmanyi kyenkola kituufu okategeera ani alina okukuba ettaali ettaali buli muntu alina oddikuba teririiko mukyala teririiko musajja bano bakwata ekikwata olw'okuba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yava e Makka ng'agenda e Madiina abakyala be baamwaniriza neki n'ettaali onfuna bulungi naye
beerabidde nti eriyo ebibiina ebirala ebyaliyo. Sawa zaakati we bayita nti Khalifah Haruna Bunnulu yagenda okwaniriza President Museveni olwaleero nga azze mu State House. Kitegeeza nti Haruna gwe wekka gwe mukubi w'ettaali aliyo. Ebitabo bitulaga waliyo abalala abaali baliyo abasajja abaani naye abakyala be bajja ku olwo baanirize Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo batwala ekyo olunaku olwo lwe batwala tebamanyi nti ebibiina ebirala byakola ki byaliyo ebyabasajja. Kakati ettaali teririiko nti simanyani olinaga nti bwali butaali busatu kaali kataali kamu amasaala gakyuka. Ekyokubiri ettaali yagalagaana ddyo tukyali kuba mpaka ku kufa kwaffe ebibiina by'amataali mwongeremu amaanyi tukoone ettaali. Bennyini abeebuzaabuza abo be batugula ku mikolo gyabwe. Ye kakati munnanga Haruna anti kakanize Sseekagundi omanyi bulungi nti nkumanyi. Kakati mbadde njagala omukolo guno tetwagalako kidongo kyonna mwagala kittaali mpaka mu ekitundu. Togeza ne bakuba endongo nti ate nze nzija na ndongo. N'ogenda n'obasangawo nga bennyini abali kuba be baliwo. Ndidde ssente z'abasharafu, ndidde ssente z'abatabuliki. Kubanga tebaagala bidongo. Bagamba okuleeta ebidongo at least oleeta muki ettaali. Ate n'ojja wano ku mukutu n'onkubira ki? Toseka. Bagenda kuvuma gwe. Kanvumwe zamna siti ya ntalo. Hauna siti ya ntalo. Siti ya ntalo. Ogambye olidde ssente z'abaki? Ndidde ssente z'abasharafu. Nze nzija ne mbayimba. Tugenda ku mikolo. Nga kwebali. N'obayimba. N'oyimba ku ono n'oyimba ku oli. Ate ne bazikwata ne bazikuwa. Lwaki bakimanye ettaali lye eryaffe. Basheekhe ettaali lye eryaffe terigenda vaawo. Haruna ne we bagamba kati ettaali lyo ggwe olitaddemu gundi mungi obanga ali mu music. Nditaddemu ki? Otaddemu amapiyano, otaddemu bakisimba, otaddemu buli kimu. Nokakasa nkuba ku bakisimba Zubedah okuleka naye ng'oyagala ate bino byega ababoda baŋŋamba abacomplaining nga bye boogera eyo. Bagamba ettaali lyo olitaddemu enguliko ya buli kika. Abaana bajja ng'obambaza obupale bubakutte. Abaana abalenzi bajje bukunya. Tereka Haruna nkubuuzizza. Bajjire mu mpale nga ojjukira empale z'amataali ezedda zaabanga nga sweater panty nga birebera bwebi. Kale nga zino night dress. Bagundi bakamiliyoni bayimbiranga mu ziberi bottom. Sawa zaakati zezo. Bazise si night dress. Sweat gundi. Night dress. Empale ne saati. Pajama. Bayambalanga nga gundi gazirika pajama. Ate gwe pajama gy'omanyi ndala. Waliwo pajama ezeebaka. Gundi gwe oli mukulu. Ndi mukulu munnanga ate nandikuyise nga siri mukulu. Omutakola ayinza okukolako interview. Kyentegeeza nti oludde emyaka gyedda. Omukulu nze nkutaddeko ku gundi yange nkukoleko. Tonnangira. Kibadde lwaki tompise ku yiyo? Kibadde kikkakatako. Nange lwe naye mumanyiira. Sikumanyidde. Ogambye mbadde nkubabulira wano ababoda bagamba oteekamu bakisimba muwogola. Oyo wa boda tampa omukolo aguleke tagumpa. Ababoda bamanyi bengamba nga bakambwe baboda ki Zubedah bakomplaininga naye nga gwe olaba kyokola kyekyo. Oyo akomplaininga nze nyambaza abaana bange. They are well smart. Tebasafunayo ku mpale zireberaberamu. Zirebera biki? Lwaki basiba omusipi? Lwaki tebasiba musipi? Empale bw'ojambanga tekuli musipi tegwa. Awali ezitagwa. Omwana alina okwambala nga ali smart. Empale tulina ofuna empale nga ye yeesandidde nga terinnya na munnagisi. Towegererezanga abaana bange. Mbulaba. Ate essaawa y'eswala bw'etuuka balina okugenda basaale. Balina okwambala nga togamba agenda ovaayo ng'olabye ddala omwana wa Haruna azikira. Bagamba lwaki tozikirira mu kkanzu? Gwe wekka aba ayambadde ekkanzu. Amataali go ge tukubira mu kkanzu naye okuzikira kuno kusumbwa. Ekkanzu eyinza oyulika. Onajja n'amaanyi mangi alina okuzikira nga bazifunyeeko. Batya? Ekkanzu bazifundikire muno. Oba ogiweebudde. Ekkanzu erina bbeera ng'eri straight. Kati gwe tozikira? Nzikira. Ng'oddi? Gwesene katulya yakaweweevu. Nasooka bba tonnangira buli mu lwesasula n'abakozi ssente zammwe ze mumpa oluusi nga tezimaze Zubedah nsobola naye tokire tukugalawo gundi eno.
kuba walugojira masuti sebo n'okwata kazindaalo n'oyimba mukono otuula ate gwe n'okoowa teri kintu n'osinga abaana abatuuyana. Wallahi teri kintu kizibu kuba nti gwe director ate gwe muyimbi. Ekyo nkikubuulira Zubedah. Nze director wa Kampala Matali Group. Ate ndi muyimbi. Okitegeera. Buli mukolo gwonna ogujja gutuukira kwani? Ono omukozi tayagala kumanya. Kasente ke kayagala. Nali sinnafuna receipt. Eyinza owa omwana alina akazindaalo gwe. Nga lwakiseka. Oluseke alukuliyeko. Abantu b'amataali mukuba oluseke. Kyavaawo. Boda baakikoowa. Kyavaawo bangambye abantu baakikoowa. Ne wa boda yaani? Wa boda yaleeta information ku muntu gw'engendo kyaza. Ne mugaa kati nataddeyo ku gundi ne mbagamba Haruna yajja. Ne bangamba bino wammanga abantu bakoowa kino abantu bakoowa kino abantu bakoowa kino abantu bakooya ab'amataali bakuba oluseke baba basasudde. Wamona oluseke lwagamba lwogedde mu luzungu kankyogere mu Luganda. Kyekyamu nnyo w'amataali okusabiriza ssente ku mukolo. Baba bakuguze bakuwadde ssente n'okuwanako kyanjawulo. Bwamalanga leeta ekyebiri. Nkulaba kijjeeyo. Soko olinde. Teweefula ate muyimbi. Eddoboozi lyo lirina lya katemba lizannya katemba. Si lya kuyimba. Wulira Zubedah. Mpozi ate olina omusajja nkukwatako. Ask voice. Kati ensonga eri bwe. Singa nnyingira amataali mwe temuggalawo. Ddoboozi kiri olina. Gwe nnyonnyola. Bino si bya kandolindoli. Oba bya mukyala mugerwalwa. Okubi akandolindoli kanko John. Kanko John omusajja amukola. John mukajja kunnyigira. Ekiriwo Zubedah. Ab'amataali ekituufu bwe bali abakikola ekyo. Naye bakikola mu bukyamu. Oli akutte ssente azikuwadde. Nga bwe wazisabye. Amaze ozikuwa. Akugambye minisita gundi agenda bbaawo negundi. N'abalala b'omanyi nti ye ono wansusso mu mukolo. Bawaaneko buwaanyi oli bw'asiima akole ki? Ye yennyini yeeyimukira akuwe. Ekyokubiri abagagga bangi bambi batambula ne ssente nga bazirese oluusi mu mamoroka. Najja na simu ye wano kulaba mukola amala atambula akole ki? Agende. Omulemedde kola omuswaziza. Okitegeera. Eyo yemu ku system eyannonda esanze okuba nti ntereeza system ezimu. Okategeera. Iyo system lwaki nataddewo ekibiina kyange ekya Kampala Matali Group kibe ekyokulabirako eri ebibiina ebiki? Ebirala. Kubanga nali mukulembeze w'abayimbi b'obusiraamu nga Kampala eno sinnagiwanirira giteeka ku ttebo. Naye wano e Uganda olina okulaga ekintu abantu kye balabako. That is why twataddewo Kampala Matali Group tusomesa abantu nti omw'amataali ayambala bw'ati. Ow'amataali ayina n'okwambala essuuti ajje ku mukolo nga gwa ssuuti. Nze mulimu lw'ennyamba z'abaana amasuuti. Nga mukolo guli corporate. Nga mukolo guli corporate bakuwadde ssente. Ng'olina osindogomi ettaali mu ssuuti. Okitegeera. Abaana ne bajja ne baperforminga. Oguma gwa makanzu ne gaba. So kati gwe togambako muntu nti aja ti nkulengedde mpaayo ekyebiri. Sikikola. Okujjako mulengerako bulengezi. N'omumentioninga. Aja ti Zubedah kenkulabye mukyala gw'oli mufumbo. Ekirala bbaawo musaba takugatako mukazi mulala. Kaddemu kayimbe. Kaddemu kayimbe. Ako kasasulira. Anti bye mbagambye kusabiriza kati omuntu wazze nange wano ng'okimanyi nti fenna tetuyinaamu naye kati ate ebintu by'okuba ng'okuddamu akantu kenkugambye ogamba nkasasulire. Uganda kyembasaba mwenna abatebenkedde Zubedah mumwagale yajja lwa mukisa abanga amazima ne bw'owalana Zubedah wamma gw'ojja kugwa tojja wuliikika kyenkusaba gwe nno mwagale ate lwampaka luna nze ndagidde. Omumanyi muli so creative. Oyiyiza ku sini. Nati kyembagalako. Gwe kyongamba nti nto omuzindaalo ng'omwana omulala. Tajjayiiya. Mawuledi. Kuba temuba kuwaana. N'ayimba oluyimba lwamuyigiriza. Mawuledi temuba mukuwaana. Nnyimba za mu bitabo. Tulina ebitabo bingi nnyo ebyakaswida. Okuba mawuledi. Yajjange. Kuba mawuledi, kuba embaga, kuba ki? Okuba mawuledi. Mawuledi. Ffe tuli bantu ba mawuledi na dduwa. Oli edduwa. Nga lwaki si kulya. Osoma edduwa, nsomera edduwa. Eri oyo aba yagenda. Gwe n'okwata ekitabo? Ne nkwata ekitabo ne tusoma Quran. Quran yaziyizibwa. Omuntu abantu abasoma edduwa muyina musomera ebintu nga tetubiwulira. Bitya. N'otandika okusoma ba suratu Nansi ng'ogisoma naye nga ebigabo tetukyabiwulira. Ekyo kikyamu. Nawe webamanyi wali obalabye. Then waliwo wano akanyomero. Kyaliwo kiba kikyamu. Waliwo akanyomero akalala mu kusoma edduwa. We bagambira bannange buli omu akwate mu nsawo omubaka atuuse. Nfuna bulungi.
wuliriza kati oseka kunyumirwa mama nayinza kyenjogedde kinsanyusizza abaayi ekisesa buli wokubawo egambo nga gwoseka anti happiness esokera wange baba Zubedah tukuŋŋaanye ekisookera ddala tukuŋŋaana tumanyagane ne bannaffe kumanyagana kikyamu obusiramu bwekikuba tekikuba okumanyagana ye family tumaze tusomye eddwa nga tusabira tusomye Qur'an nga tugisomera eriyo ye yakola ki eyafa onfuna bulungi bwe tugimala tuzzaako arwahi okusabira oyo omugenzi aba yakola ki yagenda ne tuzzaako okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kubanga era ne bw'onaasaba ebyenkana bitya nga Nabbi Muhammad tomusaalidde tumaliriza osaalira Nabbi olwo tuzizzaako awo woogamba nti simanya tusonda ogambye kusonda naga oseka nze dwa gye nasembako gendako ku mulyango gwa kiyamu gwe gwogamba ombaka sente z'omubaka kali nembuuza ombaka ali teziba za mubaka wallahi oliseka bwe yakyogera abakitapuse bubi neŋŋamba owange kanve wano sinagasekera wano abakitapuse bubi saddayo saaziddamu ekizampa endala yiino President Museveni bw'ayakwata ekkubo n'ajja wano muyimirira temuyimirira ani President Museveni bw'akwata ekkubo n'ajja wano muyimirira okumuwa ekitiibwa ng'oluyimba lw'eggwanga luyimbwa oba oluyimba lw'eggwanga lwonna luba lukubibwa awantu wonna nze nnyimirira abaliwo bonna ne basigala nga batudde nja kuyimirira because njagala eggwanga lyange ndiwe ekitiibwa olaba ye mwana Adamu muyimirira owulira olwo ate Nabbi waffe Muhammad khairu khalqillahi kullihim atalina kitonde kyonna Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khairu khalqillahi kullihim nti oyo asinga ebitonde byonna tujjukira akaseera ako nga maama we amusukuma Asiya ne Maryam nga bazaaza maama we olwo ne tuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kusitukako n'osaddaakayo ky'olina n'okiwaane okiteekawo wansi awo kyaffe wali mu kulya anti lwaki temukyogera lumu nti sente yange mugiteekewo yo mwalimu oli kyekugambye nti aba akoze kikyamu kuga nti Nabbi Muhammad wuuyo akategedde kati eba sente bayammwe ziba zaffe ziragawa kyogamba gye buli luyajja n'azikima mbadde simanyi era nange mbadde nyakikubuuza nti ani azikima atuzizaffe bwewalimu so tuziwammwe ababa saddaaka ng'era bw'otedde saddaaka mu muzikiti Zubedah njagala nkutegeeze bw'ojjoddire weetumiikiriza ogule amasannyalaze mu masigidi okumala omwezi nga gwogagula olaba omuwali muwaanaasigala ku kituuti atya muyina kuteekawo ssente wali yatoleka ezigula endala ziddukanye emirimu gye talya tolina kujja kwekwata ogamba nti muddamu wano okusonda essente z'amasannyalaze si kirungi naawe leka Zubedah ojja n'ogula amasannyalaze ga mitwalo 3 wiiki ejja n'ogula g3 ne gabeerako nga mangi naye bambi omuwalimu oli oba okitegeera kyenkuwa nyama olaba kokoze eyo vayibudaawe obadde ki Haruna tali lyako ono baganyirinyini bagaye bakugamba nti ate si kugamba bwe tuba tuli mu tahiyat tutuuse ku salatu ala nabii Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim osembeza nniya ne bw'oba osaala ng'olaba ku Allah wo ebirowoozo byonna bisse ku ki ne bw'otuuka kusaalira nabbi musaalire nga mulabako wa kati wano ate bwe mbanga nsituse okumugulumiza nabbi wange Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiba kigaana ninteekako n'ettaali awo abantu babe nga bali mu kubeesabeesebwa n'ettaali ze nnyimba ze tusoma Zubedah si Haruna byayogera byonna bibye ku bubwe sibirinaako fatuwa ndejjeeko kwejjeeko naawe leero lwana lutalo lwo munnange saategedde nti ojja dduusuulamu gwo munnange byesaawa nno naawe otegeere nti ojja kuwulira akazito mbeesowolera kati ate nze atya ntiisa tewali akyantiisa kyennasomako nakisoma amawaggali kyennasomako nakisoma Zubedah ekyokubiri mmanyi nti mawulidi doa eki mbisoma kati gwe atabisoma nze gw'omanyi ate sikwambalidde naye enkola nze kyennyina okukola mu butuufu okukola ki bukikola so bamuyita Kampala Matali Group oyina abaana bameka
Kampala Matali Group ina abakozi bameka. Mbadde mmanyi nti abaana abange nti nzije eyo nzija. Eyo nzija. Iwo jojja. Mweyo life. Waliwo by'otalina kulabika nti okola ky'obuuza. Kampala Matali Group. Ku channel yo. Kampala Matali Group nina abakozi 25. 25. Waliwo olwenfuna emikolo egi. Ngeno nyino sindika y'abantu 8 n'eno 8 n'abazikira. Ani ayimbo beno n'engende. Lwakwati mulamanza ahererejja ku muzindaalo. Waliyo n'abaana abalala. Waliyo abayimbi abalala. Kuba mbadde ngamba bw'obeera eno. Ate eri ani abeerayo. Waliyo abayimbi abalala. Ina abalala b'otendese. Balina babiri, nina Khalifah yaba, nina Khalifah ali mulumba. So nayimba nayo luyimba lwali Madina mujadula ba ku YouTube channel yange. Bali tuwe mwakapera. Kulika ye Makka ne Madina okola hijja. Osonyiyiddwa ensobi zo zobadde okola. Hijja jikumo wange hajati, hijja jikumo wange haji, jikume hijja hata yaumul qiyama. Kulike muna watuseyo noraba, swafal marwa watuseyo noraba, oluzi zamzam, ekiwaji nokuba, wetolodde Kaaba, Kaaba, Allahumma salli al-Madina, al-Madina yo, al-Madina mtume sallu ala nabi, katumsalire oyo, katumsalire mtume sallu ala nabi. Oya ali Madina kayimba kapya kalungi nnyo badde manyiriro lino lwagondi ali Madina bagenda bamulabako olumanyi olwo ndumanyi modo zamani lwadda ani yalukyusa bukyusa luyiye buyiye teruliko nnyinirwa bajajabe baali balweyiyiza buterevu nnyo kati nyina taata wange ali Madina bagenda bamulabako ali Madina ali Madina bagenda bamulabako kati gwe towulira eddoboozi ly'okwogera n'okuyimba gw'obadde oyogera bwogezi luli naye era nze mbadde ndumanyi kitegeeza nkola research waziyimbanga ku ssomero ku masomero gamu nze nkola research ebintu ebimu mbimanyi so kati lwayozezaamu oluyimba lw'abantu saalwozezzaamu kigambo kye nakutte n'enteeka eno tuni ne creating empya n'efuluma nga super. So Haruna oli mufumbo? Ndi mufumbo. N'abakyala bameka? Ndi mufumbo. N'abakyala bameka Haruna? Oli musajja musiraamu. N'abakyala bameka? Yogera amazima newankubadde gwe gakaawo. Ndi musajja muwoowe. Nawoowebwa. Nalaba omukolo go Haruna. Yoyo omukyala gwe tukyalina twasikayo namba 2 awo. Sinnafuna sente zizaako bakyala balala. Ati gamba ndi musajja mufumbo n'omukyala omu. Kikuzibuwalidde ki? Oba olinayo b'otayagala nnyingi. Kaŋŋambe Zubedah ŋŋambye nti ndi mufumbo. Nedda gamba go ŋŋambye oli mufumbo. N'abakyala bameka oba n'omukyalo omu. Naye by'abakyala twavudde eri ng'oŋŋambye tubijjemu. Tetuyinza kwogera ku bulamu bona otali inspiring abavubuka bajja. Omukyala nyina Shirati Nabisibo n'abaana mbalina. Alina omukyalo omu. Tannasikayo akindala yenna abasigaddeyo abalala bonna tabamanyi. Abasigaddeyo abalala bonna nakola. Bw'abanga waliyo oyo omulala yenna tamumanyi. Tumanyi Shirati. Abasigadde abeeganye mu lwatu mulabye. Olulimi lubadde luganye ndowooza nga mutima ogaana abanyiiza nti. Okuba interview eno waliwo eyagivugiridde ssente. Waliwo eyavugiridde ssente mu sheeno. Nyabo Mama Taliki wavugiridde Zubedah. Mama Taliki nkutumiddeko nnyo munnange we bali kufumbira Haruna. Ate afumbira ddi nga ali ku kyeyo. Wamusindika bulayi? Sinze namusindika. Twateesa buteesa ffenna babiri agende. Haruna obeerawo otya? Mbeerawo otya? Amazeyo bbanga ki? Myaka 2 mu January akomawo. Aliwa? Ali Saudi mu kiyumba. Wasindika omukazi mu kiyumba kyokka nga wallahi okwata obukadde n'obukadde bwa ssente. Yeekolerere Zubedah. Right now. Yeekolerera biki nga wamuwasa? Bw'owasa omukazi bafuuka buvunaanyizibwa abo. Okuva n'olwaleero Allah yakuuma omuntu ne bw'abeera waka wo mutabuka. Mukyala wange namugamba. Soko owulirize. Namugamba mukyala wange.
nti tuli wano emaganja yesi nazimba onfuna bulungi ebibanja ngezezzaako oggula naye ate gwe nagenda okujja ewammwe bakadde bo balina kye baali bakola ki bakwetaagamu nze kyesijja tuukiriza bbawa buli kaseera genda naawe okole obeeko n'ekikyo yaguze poloti yazimbyemu rent kitegeeza nti rent zazimbye eziba zimuwa 10 rent 5 emitwalo 5 manfere abeewaabwe ne baba bayagga nti oba waliwo obwetaavu bwa mitwalo 2 toli mwetegefu kulabirira ye na famire ngenda mulabirira naye ngezizaako okukugamba nti enfuna okweyongera mu maaso okulaba nti buli omu akola nono n'akola kati emyaka gino 2 gibadde gitya baba kalaso kalaso ekyokubiri nze musajja ayimbira mu bakyala abayitirivu awo wenkwagala Haruna awo mazima merere kamalako obuki na kamera mazima gabe merere Haruna abalungi kalaala nga bakoze ka make up Haruna ng'omwana w'obusiraamu ayambadde ng'ayiika ati owulira Haruna ajjukira omukazi aliwa Saudi Haruna ajjukira omaze omwaka mulamba naye okuba n'eddiini mu mutima kintu kikulu nnyo ddiini gye nnina nga tejja kunzikirizisa kulabika nti okola zina nennemera ku mukyala wange ng'ozo bennyimbiramu oba gye ntambulira wonna bayinza obba bali bangi abamusinga obulungi naye twasobola okukwatagana naye nze waliwo olw'embeera oluusi nga ndi mulwadde owulira nga ssente yesu oba oli awo nzirina esobola okunzijanjaba naye n'olaba ku ssimu nti za bujjanjabi abakazi bwe batya ekisa kye balina nafuna era singa yali yakuwasa singa gwe tewandigenze Saudi abakazi bawasa batya ennaku zino bawasiza ddala ngaani bawasa kubanga sajja tebakyayagala kukola abamu tubalinawo wano ngaani tebakolerako ddala kati tulina bammami be twabawa nzigiraayo omu we bali bakwano bange saagala ate kwawukana nabo mbajejezza ebbanga osobola okujjayo oba oliawo nga bakuwadde akasente mba ndi awo nga anteereddeko oba oliawo kasobodde kati gwe buno owiiki toyingiza obukadde 10 gwe sente ezo zemumpa ez'amataali ziriko abakozi mbasasula ofiisi esasulwa kirininga ebyambalo biki ngenda okukakkana nga sente tewali kakkana sente ng'ofisizaawo akatono ate tojja kali okamalewo olina obankingako kubanga kati abaana go balina wano abaana abange benzaala mu mukazi ate bandibazadde muki abaana nze mbalina abaana nze mbalina oba balabirira mpaka mukyala wanaddira mbalabirira nyina Tariq Bahira ne Bakiri bwe bali ewaka Haruna ye ali wa jjajja ali mu kisibo wa jjajja oyo mwana wa jjajja kati yes waliwo n'abalala beyansanga nabo wali watabaala abaana nafusooka nenfuna ku mukyala eyasooka naye ne tubanga byamangu jangu oyanjule ate nze mpulira njagala kusooka seetinga maka ne tulemagana olw'ekyo naye mwebaza Mataliiki asobodde okundabirira abaana abo ne beyasangawo wallahi bambi Mungu abalabiridde tukutumiddeko nnyo Mama Taliki we cannot wait for January tindako Mama Taliki gogenda okweri surprise gyongambye gigwe ngendo giwa era tutambula nyabo abasajja abakyalina omukwano gye bali nyabo tulina otambula tugende ku airport Mama Taliki mukubire ettaali wano surprise eriwo simanyi oba ogitegedde ya January mukwano kyalange nyina okuwa bimu kyoyagala kyala wange sibe bana abataweebwa bakuwa anti ndi bro naye nga baba Zubedah ettaali nditambuza tali olitambuza ettaali ngezezzaako ddiwanika oddezza kubanga abasajja bano waliwo we bajjira nga bakuba ettaali abamu bakadde baffe ne baagala okuggwamu amaanyi naye ffe abavubuka ne tuvaayo so bizibu ki byosanze mu mulimu gwo guno ogw'ettaali ebizibu nabisanga luli n'ogamba nti wabula bandiveemu obuzibu nabusanga mabegako emyaka ng'esatu nga sina registeringa kibiina nga sinnafuna receipt book
nga nkyali ku nkola etannaba kutaba ng'omuntu atandika obutandisi ng'okwata ekkubo n'ogenda ku mukolo oli akuweereza emitwalo 3 ebiseera byo nali nkyakubira emitwalo nga 8 akuweereza emitwalo 3 ate anagambye ojja gasanga eno n'otuuka eri n'omubanja balasi lindako Khalifa tukyali ffenna n'akusimba emitwalo 2 mbwe endala agenda ziweereza ku ssimu n'okomawo ku woofiisi abaana ne bakupeeka tuwe ssente zaffe tuwe ssente era nakyawagala nnyo n'abaana bange naye nga bamala ne bakuwa balansi naye kati kasita nakiregisteringa receipt siva ku woofiisi nga tomazeeyo ki balansi okujjako nga nkumanyi nnyo nti oyo mugagga wange musasuzi awo nzija ne mmala okukola n'olinda balansi sirinda nakulinda oluusi mba nakatuuka nkugamba tutuuse ssente ziwawani manager ntambula naye olumala ozimwa ne tuperforming olumaliriza si kujja kugambira mu bako ate kakati tuwe ssente ate weetinkule biki sikijja era nkubiriza nnyo bannanga ab'amataali tutumbule omulimu gwaffe muligestaringa ebibiina byammwe kubanga waliwo ne ssente ze tufuna oba oliawo nga za buyambi zino ez'emyoga biki ng'abaana bano abakuba amataali mulimu abatalina mirimu ojja bakwatako ssente ezo bazeewole nga bwe bazizza gavumenti eba eba facilitating kati ng'oggyeko amataali mirimu ki emirala gy'okola nze manager wa Khalifah videography eyo kampuni nnamba wokwata emikolo okuba n'ebifaananyi gwabyekubira Haruna nze bwe ngamba otuula ku kamera awo ngisunsula bulungi naye ondaba wano nga kati liri eritudde ku kamera lyo liraba nti nze ndiddofe mu kamera owulidde naye wazza oli w'amaanyi ba producer batwalamu naye ate kati banankola nze waabwe ate munnange kakati nze manager wa kampuni eyo Khalifah videography nyina ewantu we nateeka eddagala ly'ekiwarabu abati sauda biki ebyo ebyo zaituuni abati sauda biki weewali nawo gwalange ogenda dyegulira abamanyi gwe mulwadde sinze mulwadde ate lwaki tolyogera ne tumanya we liri atujjiddwa bannanga abaagala eddagala lyaffe Haruna alina akajanja ebya taliiki alhabati abaagala bati sauda abaagala zaituuni mujje ekawempe mulabike nga mulifuna eddagala abaagala ebifaananyi vidiyo mujje ekawempe awali ofiisi yange mujja kuba munfuna bulungi bw'oba tasobodde kujja kawempe kusasula waliwo bensindika ku .com flex bureau ku Arua Park waliwo abasasulira ku Salam television nze Khalifah wa Salam TV buli weba n'ekintu gwako bwekiba nga kikwatagana ku ttaali Khalifah wa Salam Arua Haruna Abdunuru yenze ofuna bulungi nze gwe bakwasa obuvunanyizibwa obwo bw'otajja kuva eri ojja ogambe nti naawe onaayimba ku mukolo guba gutegekeddwa ku salaamu nga kiba kigaanye sooka onkubira ettaali oba waliyiwako lukuya kati gwatulendinga ettaali baliyiwako lukuya ate tumanyi eno mbadongo beeroga kati gwe simanyi kyewakola edduwa waba wedduwa duwa zaffe nakisa kya Allah amiina waliwo otuukira Allah nga ye akutadde ku butezi kisaakye ng'olina okwesabira edduwa osobole owangalira mu mulimu gw'olimu kati osuubira okufunayo mukazi owokubiri nsuubira serious era nsuubira ne maama w'abaana akimanyi nsuubira nga muwadde bye yeetaaga buli kimu nkimuwa nga lwaki sisuubira totemya baaba nsuubira maama wange omulungi Shirati Nabisibo omumbejja nsuubira okuzzaako mukwano naye si kati tumale okutereeza embeera yaffe ndabe nti buli kimu nkitereezezza gy'oli awo ndyoke nkuzzeeko omukyalo muki omulala ekijja omanyi kinyaga bitono ate nno ye yaŋŋamba nti Haruna sirina buzibu naawe kuzzaako ki omukyala mulala naye tusobola kutegekera abaana bano be nasangawo ne bano benina tubategekere oli ready okuzzaako omukyala
kali polisi bebe bubanga muri mulina oli omukyala yatuuzibwa kyala yatuuzibwa twayimirira kitegeera yala liso afaanagana atuuziddwa n'ayimiridde wayimirizibwa si kibi okuba n'omuntu ng'alina endowooza bwetyo kati nkulaba ate ogiziyiza ayimirizibwa twazze nga tuzze kola interview naye ate mpulira owuuna buwuunyi munange njagala okole ate nakola omalirize abantu bano obale obasiibule kuba ate munange ndabira ddala nga kyano yiyo wekyaziza okola nga bw'oyagala okuba eno okuba eri baproducer bonna obamaliriza abakamera obatuttemu pulezenta waabwe naye tomulese kyekimu kwegamba munange kola tukole ffenna baaba nsaba kunsonyiwa we mbanga njogedde ku kyokuzzaako so omukyala wali olwedde w'okuzzaako taliiwo bw'anaaba aweera nja muleeta mu kamera mubalage nti wuuno oba ebintu ebyange si byakukweka biri biti togambye nti omukolo gw'omukyala wagula nagulaba kati era tulabanga owasa simanyi omukyala naye munobbi muganda tewawasa waka maama wange nga kitera kiraba abaana abaganda balina empisa abaana abaganda bamanyi ennaku bw'aba nga yatuuzibwa ng'omufunye ddala omukyalo wadda ekirala nti ffe ewaffe tugize tukozesa luganda era gye kyaffe yatugambanga nnyo nti tuli banubbi naye olunubbi wano ewaka mulabye temwogera nnyo ekirala maama wange muganda mama muganda ne jjajja nga azaala taata omukyala muganda oba kitegeera oyagala naawe wase muganda enjogerezeganya omukyala gwe nasooka ozaalamu yali mulamu okitegeera naye olulimi nga tusobola ndukwasaganya kati wamukwano oti twali tukozesa luzungu nasomako mukwano Zubedah nze siyinze Khalifah gwogenda osanga wali otandika ojjevuna mumwakirwa nti abamatali twasomako tulina abalina zi PhD nga wamatali ya rabbi swali tulina aba lawyers I'm telling you the fact nga kubatali we educated place yese nojja nno kuba abantu abamanyira abamatali mubaveeko abamatali twasomako ekirala abamatali tetukyali mu mbeera ziri ezedda ate ekyo sikyogerako nga nze nzekka temukyajjira ku buyisuzu nedda baba abamatali sife boogamba nti omukyere gwa abamatali guli wali nno tulira ku self service era nababawalusoniya nedda baba nasowaniza ne bagamba abamatali batwalire zinesowani za plastic bannange salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kansiibule nedda Haruna nkubulya ekyenalabangako kyewalabangako edda sikati ati nga babagamba badde mabega w'ekiyungu bwetwazze ku hijabu ffe yali self service tetwalidde ku self service kyekiriwo kati era newe wandintute nti mu kiyungu tigolaika emirimu gy'okolera emirimu okwata gya corporate n'abalala nzize ekibatanga naye abalala ate bano abakola ku gundi emikolo nga bakoze kagundi ng'emabega bagendaga abamatali bagende emabega w'ekiyungu nti baliire ku nsiniya nedda baaba abamatali 25 bonna ne babawa olusennyalo twakijjawo ate bonna sijja nabo gurupu wambuzize erina abantu bameka 24 buli muntu amuwako bameka 14 jjukira mulimu aba n'emirimu nti leero Khalifah siriiwo n'omulaye nti siriiwe bakola emirimu emirala butereevu bakola abakozi balina emirimu gyabwe abatalina mirimu balinga enewe nga 5 6 naye ate nabo making sure nti nabo bafunayo ekirala kye bakola oba tewali kati nga bula mu lockdown nga tewali mirimu gya mikolo bwe munaagenda kukuba ttaali so kati muli ku self service we twatuuka ow'amataali kati ayambala closed shoe najja nga engatto ki ekirala twategeera weakness luli temwayambalanga closed nti omwana nga omugamba ayambala engatto ebika ebigere ng'akugamba nti agenda okujja ajjidde mu kibagaggawale kati gwe bw'oba mukulu mu birowoozo nga ne ssente ozifuna lwaki tozikissaamu awo we nagendera mu tawuni n'enjoola engatto twala 7 nojja n'obayiwamu engatto bwe bamala okukola bazireke ku woofiisi bwe muba mugenda muzambale wekiri ati kati bw'anaagenda naye ajja gibuzaabuza buli mwaka nze bagireka ku woofiisi wallahi kino nkikubulira sister buli mwaka bajeti yange ya $4 million ku bakozi bokka mu byambalo byokka making sure nti nguzeeyo uniform 2 ey'abazikira n'ab'amataali ande nina engatto zakwezibika n'enkofiira millions buli mwaka zino endala zino buziteekawa kuba buli mwaka ogula empya
ate kakati okubye omukolo guno ngukubye ewuwo weekend eno tugenze wayisewo emyezi 3 uniform gyoyagala nzigiremu awo ewuwo kitegeeza gino kyusa kati uniform ngenda nzikyusa bwe mmanya nti ewuwo twakolera mu uniform bweti togizza sigizza kubanga nja kutta ekifaananyi ky'abantu ekya video coverage ogwafuswa bwatyo bwe yayambala n'ogwagundi ate bwati bwayambadde nkyusa era making sure nnyo nze client ampa omukolo tudda ku WhatsApp n'omusindikira ennyambala ye ne yeerondera bw'oba tokubangako wuwe bw'oba okubako ewuwe omugamba twayambala tutya nti mwayambala bwe munabwe muti ate n'omuyiyiza ennyambala empya ebeekubaawo obutatabula bintu yoyo Khalifah Haruna wammwe oyina yegwe walabako anko ye Haruna oli era trending ow'ettaali ng'ate ye ali ye Haruna na trendingira trendinga nedda otrendinga naye luli kyasukka iwa gundi video ya trending nga tonnagenda ku gundi yaba Maulana and Rain ene yali ku La Bonita video nesoka ne trending eyo nga ettaali omanyi omuntu ow'amapiano yennyini nga ttaali naye nga teri kuleka wansi wagiraba nyinza obba saagiraba naye nga nze nkuba amapiano baana bange be bakuba amapiano oba bantu buntu andi kati bamanyi okukwata oli yalimu mu video yali Haruna naawe yali sound kyoyo nedaka video ka trending nga tewakalaba kugundi yaba Rain and Maulana nga tonnaba yamala trending nnyo then nomala ne ba Rain and Maulana noddamu appearance yaddako wali kuba Rain and Maulana so ne ku shows osobola okujja ng'ezza ba Haji Haruna baani ontaddeko oba onzigyeko kwendi taata anti naddugala nnyo nzisaamu akamunyunguka tugende mu maaso baaba Hindi yali nkubuuza mu shows osobola okukuba obuuza bakutaddeko babakuggyeko tewali show gye sikuba tewali show gye sikuba buli show ngikuba simanya buli mukolo ngukuba okuleka ogw'okufa n'ogw'abalongo egyo siginkwatako naye gisigadde ngikuba kwanjula mbaga ez'abasiraamu nika Twaina simple nika birthday simanya bikigize kastompa sente ezitegerekeka nga mukolo gwanguzo oli musiraamu era oyagala nsa kutwala nga batikira muwala wange amatikiranga kuba bulijjo Mbale University nze njikubira mwana wange manyi bagenda mutikira mwana ki muwala wange bino ebya baby kwana mwezo geraageranyaamu tonnatuuka myaka gigamba nti ozaala mwana mukulu mukwano mwana wange bagenda mutikira naye njagala kukola buli kimu n'amatali wasazeewo gateeke njagala kutuka nja kuba nga tukubana ebifaananyi bajjajja benna bayise kojja wali eri bulanda muga erinnya ennyonyo okoma omwana agenda mutikira kwegamba obunkenke we tuliko buyitirivu anti be bonna mbakubidde bagabe bannaye graduation mulinda amala ekyomusanvu kyonna kyamalako kyetuselebratinga ezizo totuwa kati gwe leka twonoone zino ezaffe otegedde omwana bagenda mutikira ekyo kitegedde omwana bagenda mutikkira owa baby ava mu top ayingira P1 oyagala nange nzije nkube njagala ojje okuba ettaali njagala stabu wajja ayimbe kali oli wa mukisa okuva mu family ejjudde omukisa waliwo yakugamba togolina omukisa njagala bajja bakamuyimbira kitegere nti wa mukisa njagala gondi ani bebekulu agenda kujja ayimbira omwana bebekulu agenda kukolaki kujja bamuyimbire omwana kojjawe namugambye air ticket afune air ticket njagala afune air ticket ajje ku graduation y'omwana addeyo like jajjawe bonna nagenda bafune gomesi Maureen Bridal yagenda okwambaza singa tata omwana yabadde abyogera nandibikkiriza kuba ekitawe w'omwana gwe tolina buyinza busalirawo okulabika nti okola mukolo ogwo ku mwana te mama ze siri mama we ebibyo byakoma mu kuzaala mwana wa musajja mukwano bambi
Kati no ku mukolo bwe gutyo bwe guyimiridde. After party ku Sheraton. Omwana agenda kwogerako eri abantu lugendo bwe yayiseemu. Mukundaba wano olabye kompyuta zonto. Nze gwe wakyaziza Zubedah. Siri zonto. Siriiko nti nga yakakoola. Siriiko nti ki. Haruna nti ontamiza ntondo. Nze nedda si ntondo. Toyinza kumpisa mu maaso. Kukamala bukamazi. Ezo oli $5,000,000 mbu mwana. Omwana omuto omuteekemu ssente ebyo ebyekyeyonoonero. Omwana agenda kwogera olugendo lwayiseemu biki byayiseemu. Wamuzaala mu muzungu. Wamuzaala mu Mujapado. Sengabe bakitaba abato bonna tubakubidde bajje babeerewo ku mwana ng'akola kyamaliriza emisomo gye egisoka. Kambuze ekibuuzo. Videography. Ogenda kufa enkya. Leeta video. Oyina bannamawulire ababo. Bonna mbaagalako bannamawulire bonna balina kuba wali ku ssomero. Igwe kennyini bifaananyi. Ekirala sigenda kuddira kuteeka lunaku lw'oŋŋambye nneme kufunirako mukolo olw'okuba Zubedah ategese. Nanti ndowooza wulira bumanyira bakasitoma. Omwana no bwe kiri. Ogenda kwongerako kiraya nti omulala. Kamera z'olina mpitirivu. Kakati nze nkwate. Bonna ba anko be ba Ankasuku bonna balina obbaawo. Ne Kasuku lwaki tomusiramula? Kasuku. Kasuku ayagala nnyo obusiraamu ate ayagala nnyo abasiraamu. Atya ki? Jjajja. Ate jjajja yamusalirawo. Bw'aba yasazeewo akkirize naye Kasuku. Kati Kasuku asaana mbaziwe kuba kutayirira. Baamutayirira. Baamutayirirawo. Baamutayirira. Tekiriiyo. Wamulabako. Njagala nkulabeko Kasuku. Kasuku baamutayirira ssebo. Tebamutayirira. Kujoga ate njoze eki. Bro chano yange. Njoze eki. Tojoga. Gw'olwokuba Kasuku mukwano gwo toyagala muntu ayogereko ku kintu kituufu. Tojoga ssebo. Bamutayirira bya kisiraamu kozi bamye ebimu. Mutayirira ale bamutayirira bulungi. Kati asiramuke ki ekimuganya. Ntwale wa Kasuku mutoze shaada. Njagala Kasuku ojje kutoze shaada. Noonya Khalifah Haruna Abudunuru. Nkutoze shaada bw'omala nkufunire haki. Ayina omukyala. Ayina bannaye tutandika bintu ebyo. Oli madamu mukambwe, madamu ajja tukuba ffenna. Kozi mulamu wo. Tutandika bintu ebyo. Bannange njako ne kamera. Atajjeko yaki. Tukyanyumya. Jijjeko tetwakyali kye tunyumya. Gwe tosaagako. Tewakyali. Gwe Sanchez, waguza suuti y'omwana. Omwana alina graduation. Ragiba. November. Esuuti. Ngaba anko be mulina kuba mu masuuti. Lindako. Bintu biri serious. Nakakigamba ebintu biri serious. Funa esuuti y'omwana ajja kunyiga. Ajja kunyiga 30th. Ku ssomero bwe tuve tugende ku Sheraton atunyumize byayiseemu. Afunye ebizibu bingi mu bbanga lino okuva mu nasale mpaka top. Yambala suuti mala njagala anko be babeere nga bagumidde. Bizibu ki omwana wo byafunye? Simanyi ati byenjagala atugudde. Waliwo omwana yamubbako keeki, waliwo omwana eyanywa amazzi ge, waliwo waliwo omwana ebizibu bingi byalabye. Ebyo bisangibwa ku ssomero omwana omukwata bulungi. Omwana atandika n'abitugamba atya. Omwana atandika okubbibwako ebintu okuva nga omusomesa yabitutte. Njagala ebyo byonna abitugambe. Omusomesa Mungu atusaasire. Omusomesa banywa obuntu bw'abaana. Okwata obuntu bw'abaana babunywa. Ekyo tebakulimba. Omwana omupakingira sumbusa 2 n'akugamba naliddeko emu. Endala yalazeewa. Yalese mubbi. N'okwata paketi za penso kakusunsulira abasomesa. N'okwata paketi za gundi za penso natalaji. Oyina abaana bameka? 2. Oweerezaayo ku ssomero. Dazini paketi buli meka? omwe 2. Dazini buli omwe. Bamaliriza buli omu akozesezaako mukaaga endala ne bagikuba wali. Olwo lwoddayo taamwe ejja. Tuba nabyo ku ssomero. Naba bwogula ssente zo zennyini ze wateekayo. Akimanyi buli ssomero lirina stationary. Mutereezeemu nk'abasomesa. Mbawabudde. Ekyo mbabuulira. Buli ssomero lirina stationary. Wali olabye ku musomesa ye kennyini ng'agenze ku nassaasi obula aleete.
Gwe nvaako mbaluddemu. Wanyiiga nno dda. Ndi munyiivu. Babba obutaba omwana wo oba. Ni munyiivu. Ffe we twasomera ng'ekitabo kimu bakisalamu 2. Muli bajjojjo wano mutano. Basalamu ku kitabo kimu. Wasomerako mu mbeera eyo ng'ekitabo kisalamu 2. Nga piti yetu tusasula 3,000. Kyokka obwedde ompita baaba. Jako kamera. Tonnasiibula bantu. Piki. P1 ffe twasoma nassale 10. P1 2. Nendyoka nyingira P2. Obulira. Naye nga wona 3,000. 3,000 ze mutwala ku ssomero yalinga school fees. Haruna ine myaka emeka twabadde twerabidde ekyuga. Sijogera. Lwaki? Leka kubanga bakazi naawe. Sijja kwogera myaka. Njirimbiramu enkya n'eggulo. Weerabira. Kale wazaalibwa mwaka ki? Sijja kwogera. Olabika oli mbega. Sijja kwogera. Mutabani omukulu yenkana ati. Omwana omukulu. Nina baana nabo siboogera bukulu bwabwe. Angamba asooka. Kukufa kwange muli balaba. Nga nziikwa wali ebbombo. Asooka kali gwe oba tugamba ffe tugeregeranye. Asooka ye Bayiira. Wa myaka emeka? Owokubiri Bakiiri. Ono gwe njagala balasigadde balike. Ono omuwala sijja mwogera myaka. N'omukazi owokubiri jjukira bwe nabafuna owokubiri nyinza ofunanga mutoototo. Bw'anawulira omwana oli emyaka ekisajja kikulu nedda. Ekyo tokikolanga. Haruna watusomako ng'ekitabo bakisala. Nga tukisalamu animu n'atwalako sisita wange nange n'entwalako. Ng'ate mutuuka mu makkati twasomanga subject zaalinga 4. Owulira? Math, English, Science ne SST. Okitegeera? Kaakati ng'ekitabo kino okibikkulako ok'empapula ezimu n'owandiika wano awasooka. Subject endala n'oteeka walala, subject endala n'oteeka walala. Nga nsoma olwo kikandwa. Eri mu Bulemeezi Ssemyungu. Ako akatabo k'osazeemu kagenda mu subject 4? 4. Lwa mbeera. Wallaahi. Okategedde? Ebitabo okufuna ku bitabo ebitegeerekeka namala genda Kigumba nze. Nga babibawa buwi. Olwo maama yali musuubuzi. Naye nga omanyi nti bw'akujja ku mabeere akutwala wa jjajja. Kati ewa jjajja ensoma yaayo ey'ekyalo nga bw'ogimanyi ebiseera ebyo nga tekola ki? Nerindako. Kati ng'ekitabo kino bw'okisaliddemu ng'engatto ogifunayo. Kati engatto awo nawo nzija. Engatto zankubyako ku miggo. Za ku kyalo giddemu nazi lwaki ku ssomero. Baagala mu accelerating mubeere ku uniform. Kigere ku ttaka. Nayambala engatto twali tufaana ku Supreme ku Mawuledi. Maama yagingulidde ey'essanda. Yayo kyange ebigere. Kati ne ngenda nayo ku ssomero. Beti Bigombe n'ansabula emiggo. Bwankuba emiggo lwaki wazze mweragalaga. Nenzirayo eka ne ngamba bankubye engatto. Nayambadde engatto nga ngenda ku ssomero. Babaagala mutambuze bigere. Mulimu seminti mu kiraasi? Mu kiraasi temwalinga seminti. Nga n'obuvunzi obuto bukola ki? Kitegeeza nfuza zaakulumako. Zaakuyitako kale sole. Envunza zaayagala okunnumako. Naye ne zikuyitako. Zimpitako. Zaakuluma. Kaakati. Ani nga ye mwabasaabanga obusa. Bwe bankuba emiggo beppa. Nenzirayo ewaka yali azze ennoga mmwanyi nga naye musuubuzi wa ndiboteezo asala endibota Ekigumba. Nanga mwana wange tugende nga tuwe bayekubiza ngujje eno ngutwale engatto gye bazikola ki? Gye bazambala. Kuba mu life. Naye eri life yali nnungi kuba nali ne jjajja nga omanyi omukwano gwa jjajja azaala maama. Ne nnyingira Ekigumba kwe kuyingira. Nali ngenze nno Biden nali ngenze mu kitegeera. Allah nankwatako. Nenkuba ekyomusanvu wali. Wayita bulungi? Nayita bulungi. Nayitira mu second grade. Nafuna 16. Mba nayita bulungi. Wayita? Tosogera ng'otunula eri. Nedda ebyebiseera wayita nnyo. Omwana w'essaawa zino afuna 16 y'abeera omwo. Naye edda 16 ozimanyi. Yo ziyita tya nga wakatandika? Chapusi. Ng'osaba ki? Bumonde busaleesale? Ate nno saasooka zigenderako nnyo. Nziridde ntuse ku kibuga kuno. Nga nzijagala nnyo ekikomando ekyo ekyagundi bijanjalo chapati. Chapati nga tukyagiriira siringi zaali 2.
bakwirako ebijjanjalo ziba siringi 5 nga ninnya okuva ewaayise mpaka kawempe 2 siringi 2 kuva ewaayise mpaka kawempe zaalinga siringi 2 maganjo kagoma 3 bye 5 byo olina okubaamu nabyo mu nsawo tereevu nnyo nga ntambula okuva kwa Arua Paaka ne ngenda mpaka Bwayise ku bigere nsobola okufuna ezintwala wali n'okunzizaawo ku makyanga lwe nninnya n'enzija direct. Ng'akakoko okalabako? Enkoko saasooka girabako kuba nayingira okuva ekigumba okujja eno e Kampala sajja lwa mirembe. Kiki? Bwe mmaliriza okusoma awo mukyala wange yasooka kukakananga lubuto ne bannoonya. Wavaayo miggo butereevu bwe bannoonya ne nzija n'ennaku yonna ne ngiriddingula mu kibuga kati ne ntandika okutambulanga ne jjajjange ku mataali biki nakitegeera nga jjajjange omugambye nti eri nziruseeyo nga takimanyi nako nga musulawo taata ye yamugamba nti Haruna oyo bamunoonya eno tadda ng'olwo omuwala omusuzaawo muwala nga musuza wa sisita wange naawe woosula babaanimu nze nga nsula wakojja Umaro ebwayise naye nga omuwala asula eri wa sisita wange nenfuna ennyumba nagipangisa $600 emyezi 3 ejjinja kalooli. Jjinja kalooli manyi. Yes. Awo nese $200 mukoddomi wange yazinnyongererako nenfuna ennyumba. Lindako nga buli mwezi kwa sene ebiri. Bwe nga yenkana etya single room. Kaakati we nafunira ssente nengula ate ku landiroodi wange. Eki? Nemugula ku kapoloti awo wennyini. Ng'ozigyewo? Amanga. Ennaku gye nava naye eri nga ssente nzikekkereza n'enzitereka. N'omugula poloti nga yammeko? Poloti by then yali ya $2 million. Zaali ssente nnyingi. Zaali nnyingi nnyo. Kati mmaliriza omukyala maze okugula kapoloti mugamba omanyi kati tugule seminti tutandika okukola kyo okuzimba. Maama we afuna accident mugamba kankupakire osooka ogenda ojjanjabe maama otwale n'omwana tamulabangako. Naye ng'omwana jjukira nabba mubbe. Tugenze n'emulago bamugize bamulongoosa bulongoosa akaseera ako batwala omukyalo oyo mulongoosa nakuba emiranga. Nga kiki ng'ogamba omwana abandi bwafiirayo? Wallahi baba Zubedah ekyo kyampa ekyokuyiga bwe nafuna omukyalo owokubiri nagambirawo nyina okgenda ewaabwe nkyale bamanye nakuba emiranga nze nga mmanyi byagenda mu siyeta tadda. N'ogamba nzirayo ntya ne mayiti? Bagenda kukusiba. Bali bo batwalira basooka ne bansiba nako bansibira ku mazzi apaaki. Oyita mu apaaki n'ogenda bayitawo oyenda yingira aduku ne bansibira eyo olwo nali ngenze mulaba nga girlfriend we bamuddusiza ku ssomero lino bamututte ku ddala ne ngenda mulabe amaalo ne basiba embwa. Bamala okusiba akomawo eno olwo tuli mu vaaka musitula nziruka naye eno kubanga yali lubuto nga nti abeewaabwe okumanya era bagenda kunsiba ne mbeera mu mbeera eyo strugglingira ku kibuga ndabike nga nfuna $10. Bwe nafuna akasente ke nafuna landlord wange yali atunda. N'ogamba kangule. Ate nno yasooka kuŋŋamba nfunire omuntu agula wano. Mugamba nti ye ne mugamba nze ngule gwe tolina ssente zigula wano. Wallahi nga ndi kasiiwuufu. Ne ŋŋamba mukulu wange Musa ali Semyungu eyo musajja w'amaanyi nnyo. Atera otambula ne Honorable Gundi wano wa Nakaseke. Akati Musa nga mugamba omanyi baaba waliwo ka politiki baagala okunguza naye mbadde nsaba ojje okangulire mu linnya lyo ssente nzirina. Kati ne ngamba naye omusajja ono sijja muwa ssente zonna direct kati tusobe tumuweeko mu kitundu ataana n'agabanja kye twakola nereeta Musa mu biwandiiko ebyakyukira endagaano Haruna. Kati ate biki mumbuzaabuza oli naawuga njiguze naye njigulidde Haruna. Tumala okugula poloti ngamba mukyala wange tugule seminti mpolampola tumupange mu kaluumu kaffe kano tuzimbe nti ye nyazaala bakuba essimu nti yafunye accident agenda okgenda mukyala wange akyalina omwana ogwo mwana muto bwagenda bamugamba okusinziira ku kye tulabye bakulongoosa na bulongoosa omusajja oyo alina okujja akusasule. Ne tulinnya
bagenda nze taata senga mama bede ekigumba ne tugenda ne baba nalule gwenzirako ogwokubiri ne tutuukayo nteesa mu nsonga ne bansalira ente biki ne mbaga njabbireeta naye omuwala muleke kati akomewo nno tutetenkanye tubikole ne tubireete bamukwatirayo ne bamukwatirayo n'enzija nze nkomyewo nga mugabe oba okimanyi todda kale itsoke kati laba sisita wange akwate ekkuba agendayo olw'omukwana abuuze ku mwana alabe bw'ali nyazaala wange yakuba sisita nyazaala bwakuba sisita empi biki n'amusikako n'akagaali yagendera akagaali nga omanya abawala bw'agenda akagaali bakawambye neŋŋenda nalinnya okuva eno ŋŋende Masindi Kigumba eyo yali district enafuka Kiryandongo nendaba omuwala nga mwakubye wakimu ne musikako omwana nange ne ntambula nenzija naye e Kampala omusikako omwana n'odduka nenziruka nenzira e Kampala bwe nzira e Kampala ne bagenda ku poliisi ne balipootinga ne bakuba sister wange mu mbuga ne maama ne babatwala mpaka mu kkooti maama n'agenda mu kkooti biseera bye twalina kojjange yakawummula n'amagye Lieutenant Colonel Isma ye yayingira mu nsonga ezo era kojja I appreciate you maama n'ava mu kkomera maama wange yaloza ku kkomera ku lwange ng'omwana ali wayye omwana olwo we bamala osiba maama baagala mwana anti kubanga kyekyasiisa maama bamutwala mu kkooti batudde mu mmoloka ne muwala we muka mwana we gwe yali ayagala ennyo n'amubuuza mwana wange onsibisizza olw'omwana Haruna n'amuga ye bakusibe njagala mwana wange ne nkwata omwana ne mukola ki n'omubaddiza ne bagenda mu kkooti afande n'aziyingiramu ensonga maama ne bamukola ki ne bamuta bwe bamuta bali ne bakwata omwana waabwe bamuzze mu senior 5 asome nga wamanya ebyomukwano kakanira atandise okunnoonya biki kuwa mwana bwe biki twi lubuto lwakubiri ani alumuwa Haruna no gwe basibira nnyina Haruna gwe basibira nnyina azze ku muwala eyasibisa nnyina amuwadde olwokubiri amala omuwa olubuto olwokubiri omuwala eri ewaabwe agamba atiddeyo Haruna akola atya okitegeera bulungi akwata omukazi amuzza mu maka ngenda kukubuulira ekintu kibannaye baba Zubedah ggwe omuwala akwata ekkuba akomawo tuzaala mwana maama awulira nti omuwala namuzza yazaala n'agenda n'amwetondera maama n'amugamba nkusonyiye wallahi billahi tallahi saawa ngalala maama Bayira maama yamusonyiwa ddala yamusonyiwa maama wange mumanyi bw'aba takusonyiwa batajja kusonyiwa yasonyiwa maama Bayira naye olulimi lwa maama kalike yamugamba mwana wange onsibisizza okategeera wallahi wali wasobola kuddamu kuba mirembe omukadde ye mukadde tuzadde omwana owokubiri tuzadde owokubiri bali bagamba ki nazaala ne sezaala bali baagala bintu byabwe bwe yakwata ekkubo n'agenda tuddire olwo tufunamu obusowaganyi nina omuwala we yali ansumbuwasumbuwa olwagwa ku message ezo bairo nali situula naye bw'omala okukula mu birowoozo n'omanya n'amateeka g'obusiraamu kakana omuwala ng'agwa ku message bw'agwa ku message tugambye osisinkana awo biki n'omuwala omulabe omuwala n'ayomba esimu yange n'agikuba wansi tukyakwata mu mapeesa olw'obusungu ne mmukuba maama w'abaana n'akubira maama we nti omukubye butereevu maama we n'ajja ne bagenda ku erosi we twayawukanira ne mbeerawo omwaka mulamba nga sirina muki mukazi akawe nagwa mu laavu n'eshirati ne tugenda ewaabwe ne twanjula ng'oyize nti omuntu bamwanjula maama wange yateeka ssente mu mukolo gwange ne kitange maama wange Hajjati Zaituni naziwa ow'Ekigumba maama Haruna nnyiniza events alina kampuni efumba ku mikolo kampuni ego yamanyi nnyo kutimba biki maama yateeka ssente mu mukolo gwange nga ŋŋamba wafunye omukazi omuganda nti ye maama ate nga ku kyalo mukyala wange kwaziikwa kwazaalwa ne maama kwaziikwa bambi baawula bibanja omukyala oyo omukyala nga ava mu famire y'abakyakwambala yasanyuka nnyo maama yasanyuka nnyo
era ayagala nnyo muwala we era atubuulirira nnyo ku bwobumu. Abaana we yali wali mwawukana kwero si abaana bonna yagenda nabo babakulekera? Abaana bagenda nabo kati we bagenda nabo nga bagamba nnyina mala sasula ki maali balyoke bazaala mu baana baabwe. Yes. Kati we bagenda nga bw'omanya ebirowoozo ate mmaze ofuna ono ne bivaayo wa eri be bamanyi bali bampa. Kati luvannyuma nnyo olw'okuba nti okusomesa kuno ku mwana baaba kirungi. Luvannyuma nnyo olw'okuba nti nasomako n'omukyala ate yasomako Gloria, yali bamuyita Gloria, teyali musiraamu naye nga twali tukkiriziganyizza asiramuke. N'angamba Haruna, eno ewaffe baagala mu maali naye ekituufu togenda kumpa ki maali eyo. Naye abaana bano musaayi gwo lwaki tobafaako? Ne mugamba okubafaako sandiganye, naye abaana abo nayogedde ne maama ono, ngenda kwogera ne maama ono tulabe ng'abaana abo bampa mbalabirire kendyako babe nga kebakola ki kebalyako. Nenjogera ne ono n'angamba abaana b'oyogerako already tugambe nti kati bonna basangawo. Siyina buzibu n'abaabo wabula b'onaazaala ebbali nga tetumaze kutuula ku kkaanya awo wagenda ovuba obuzibu. Yali wa mazima. Kaakati kwekwata abaana ne tukola ki ne mbaleeta n'atandika obbeera nabo. Bambi Era abaana yentandika obbasoma. Ne Gloria bambi yali understanding. Yes. Tuwogera n'essimu okosajja akugamba akubira abaana be ate si bo bokka. Kati abaana bano bwe baba bawummudde bonna bagenda gye bazaala mugole. Kati ono amanyi okunkubira essimu ne muga siriiyo eka nanga mbadde mu tawuni naye nkoze ntyo bbala nti bali wajjajjaabwe n'agenda nayo n'abatwalira ne package. Bambi okatege nti enkolagana yasigalawo. Naye wayiga kimu nti omukazi bamwanjula kyewalaba emulago. Ekyokubiri maama wo waba takuwanzeeko ddusu omuzadde emikisa tewali. Tewali yensonga eyo. Tolyerabira mulanga gw'emulago. Ogw'emulago nagukuba baba Musa yandiko bulungi nnyo batwala mukazi wange mu theatre bati ku bayiiro oyo. Nakuba omulanga ogwasombola abantu ne bankwata bukwasa okunzikiriza wansi mulago oli omukadde ngaki. Naye Allah n'atuyisa mu mbeera okutuuka wentuuse nze obwasereebu sibufunye nti bwakakeeka mbulwaniridde. Amiina. Baba nwanyiridde ettaali. Waliwo oyagala okola ekintu ky'oyagala. Sinze muntu atuukiridde. Waliwo ensobi ze tukola. Bano bannaffe abatukuba oluusi we bakuba bayinza obba bakubidde mu kamera si kye kituufu ekyandibadde kirina okukolebwa. Wabula mulimu byoba naawe olina okwetereezaamu ng'omuntu. Okategeera? So y'ensonga gye nasoma ku bantu abo. Okay. So executive media subscribing liking bw'omala commenting Shamye Manja ly'erinnya lyange atwalamu ky'osobodde ky'otayagadde okireke. Neeyanziza nnyo neeyanzige musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.